N'olwaleero kkooti ezzeemu okuwulira omusango oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye, Obeit Lutale kw'ossa ne munnamagye Kapiteeni Denis Ola ogw'okulya mu nsi olukwe nga bwe gwali ku mulundi oguwedde, era Dr. Besigye talabiseeko mu kkooti, wabula kino tekiremesezza mulamuzi Emmanuel Baguma ali mu musango guno okugenda mu maaso n'okuwulira obujulizi obuleeteddwa omuzungu Andrew Wilson ng'oluusi yeeyita Orlando, ng'ono yalumiriza Besigye ne banne okupanga olukwe olw'okumamulako gavumenti eno. Ono ku bujulizi bwe yawa kkooti sabbiiti ewedde ayongedde n'annyonnyola engeri ebyuma eby'enjawulo bwe yabikozesaamu mu kubega Besigye mu byuma ebireeteddwa nga bino byeyambisibwanga okukwata amaloboozi n'ebifaananyi kubaddeko essaawa ezaateekebwamu kamera, ebyuma ebikwata amaloboozi, power bank, charger, flash nga bino byonna byaliko kamera ezaali zikwata ebifaananyi, essimu ekika kya Samsung okuli emboozi zaabwe ne Besigye kw'ossa ne hard drive kwe yaterekanga byonna ebyali bikwatiddwa kamera zino. It has a camera in it and it's also a USB charger. Can you show photo the camera? It's a small dot in between the two charging ports, mother. Wilson Orlando ategeezezza kkooti nti ye n'omuntu omulala yategeerekeseeko erya Moses nti bakozesanga ebyuma bino okukwata enkiiko ezaalimu Dr. Besigye ne Joel Wakaima mu Geneva ekisangibwa mu ggwanga lya Switzerland kw'ossa ne Athens ekibuga kya Greece. One of these was used in the first meeting. After that, in the other meetings, to ensure I captured everything, I used both. Okay. Due to the low angle of the camera, you only see up to about my knee. During the meeting, Dr. Besigye was sat on the right-hand side of the couch sofa. Yes. Joel Wakahima was sat on the left-hand side of the couch. Omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka asabye kkooti okukkiriza obujulizi bw'obutambi okuzannyibwa mu kkooti, ekintu omulamuzi Baguma kyakkiriza. Can you pause it? Who is that person? That's Dr. Besigye. This video is from after the long meeting. Joel Wakahima, Dr. Besigye, and Frank Kahiri went out for a discussion. This video here is where I signed a memorandum with Joel Wakahima. And this is what my imaginary group, the company I was representing, would be providing, such as weapons, financial support, and what we would expect in return from the shadow government when they took power. Annyonnyodde ng'ebyakwatibwa oluvannyuma byonna byaweebwa General James Birungi ng'ono ye yali akulira ekitongole kya CMI. Omulamuzi Baguma okuwuliriza obujulizi mu musango guno akwongezaayo okutuusa olunaku olw'enkya, era abavunaanwa ababiri ababaddewo okuli Obeit Lutale ne Denis Ola ne bassibwayo mu kkomera e Luzira.